bamalire abandi bakwata video ngo ne family yo ebigambo ne biriyo kabitandika Shamim Lujato nako obusungu atuvuma labo mana bigaro bindi byayambadde binene bya Harry Potter ninga Shamim, what happened to humanity? Omwana agayambala galubindi ky'abantu kati mulina kibanya galubindi azabadde okuva ku myezi 7 mpaka kati nina chance naliwa myaka ebiri walina chance nayambala ezo nato tufambulanga batanga ba Harry Potter kusomera biri ebinene bine wogenda okula ate kati wana abaana abato okwambala galubindi like ndoza kyali kibereyo munda omwana okubanga yambala galubindi kibereyo munda ng'abantu tebakikola tebakiraba. So abana bali balina okujja mugondi ya Jayden. So like me, I was happy nti bajja mu charity yaje then netumala netuva because that why twina neje tugenda neda oyo no CEO mulamba wedduka lino Rageli Barani ya Biko Nantanda moino kogera kugwa akutesimu yako yakudde binda bagambye mu ntandikwa assess yourself. CEO wedduka lino era boli aliko Gibbs Bridals kubanga ayagala nnyo fashion atayagala nnyo yes ayagala nnyo fashion ayagala nnyo ebintu byokutula era asobola oyo agula ye Miniso edduuka lya Miniso tugendayo n'agula lip gloss ozuza muntu mchana eri abaana naye babera ku malls zokka baleta Miniso Miniso andiyo na lip abera ne lip gloss oyo mwana mto yes oyo mwana alina confidence nafe fenyini bazadde we kyakate tugirina yali akyali mu top class ku somero lyabwe nga babeera ne functions ye MC niba manyo Buganda abana nzirambuza mboza mu luzungu mbogera luzungu Lwagiba bamuyisizaamu eggaali people are bad nange bavumanga Jayden nokola otya wakiyitamu otya nga Shamim awale njagala ombude ebude omwana afala kasene ne mwana ine Jayden kajukiranga Jayden eviza iza kutuka bavumanga Jayden nganji mama ebimo bino bijjukira waina account mu bavumako Jayden akasinga okusesa bamuvumako mbu alina omutwe gulinga ekigatto era kati naye tukanga ngamba nega Jayden kyesinga okusesa paka nakati ngera kingole ekimazima otulaba tunomutunira n'ogamba omanyi